Well, for us, fengaffe era muzze mulaba nga twanika enguzi eno era nga tugamba abantu bano gavumenti bw'eba eri serious ngaffe bwe tuli ku nsonga ey'enguzi bagenda bagamba zero tolerance to corruption naki naye ate tuze twanika ababbi ababba ssente y'omuwa omusolo naye ate gavumenti ne bavaayo mu M7 n'avaayo nti abantu bano mubaleke kasita ssente ze babba baziteeka wano kati ffe tugamba okusookera ddala abantu abo twagala bakwatibwe twagala kukwatayo abatonotono kati ng'ebigenda maaso mu Bank of Uganda bagenze ne bakwata accountant general n'abalala abatonotono naye abantu abo bali ku level ewa directive nti kakati ssente ezenkana bwe ziti zigende wano oba zigende wali mulimu abakulu abatwala ministry eyo nabo twagala bakwatibwe bakangavulibwe n'ekirala twagala ssente ezibbibwa zirikaveringibwe bw'oba obbye ssente z'omuwa omusolo tekimala gamba nti kakati ono tumututte mu kooti kubanga batwalayo mu kooti ne babasibako mu rimanda weeks nga 2 ne bavaayo ne biggwa twabiraba n'ababaka ba NRM be bakwata wano abaali babba ssente z'omuwa omusolo naye ne biggwa naye ate nga ssente zo zisigala zibbibwa kati nga twagala abantu bano bakangavulwe ne ssente zino zikomezebwewo nti gwe gwe tukwatidde mu kituli ssente ezo zizeewo munnayuganda aleme kuzifiirwa ssente ezo ozikomyewo either tutunde ebintu byo ebibyo kati ffe zipropose zetuwa either tutunde ebintu byo paka nga ssente ezo ziddizibwawo bwe tukola ekyo abantu bajja kulaba nti ensonga eno ey'okubba ssente y'omuwa omusolo eri siriasi kijja kubaziyiza okubba ssente ezo. Gavumenti esuubira okukozesa